Birungi Juliana nga Munnayuganda ye yafudde. Mawulire gannako agenina olunaku olwaleero era nga ajja kutandika ngamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un era nga Mukama Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa agwenjogerako ye muganda waffe abadde awangaalira Saudi Arabia eyo era nga ntegezeddwako nti amumanya aga Juliana Birungi ye bambi olunaku olw'ejjo yasangiddwa mu kasasiro nga afudde. Abuze buvuddewa byonna ngenda kubanga mbikuledda information eyo empeereddwa omu ku babadde awangaala nabo era ng'ono yasobodde okubanga amusanga wali mu kasasiro era n'ategeeza nti Wonder Boy mukole ekisoboka okulaba nga famire ya muganda waffe ono sister waffe omugenzi kati essaawa eno emanya biki ebituuseewo. Ajja kutandika nkusabe video eno gimpere like subscribe because at the end of the day tulina okuba nga tutambulira ddala mu tweyungeko mu mbeera ey'enjawulo. Like nga video eno olw'ensonga erina okuba nga gwomu bagenda okusobola okuba nga bajongerayo eri famire ya mwannyinaze oyo asobodde okuba nga bambi yassiza omukka ogw'enkomerere olunaku olw'eggulo. Nafunye message ey'omuntu omu yampeereza message ekiro ekikeeseza olwaleero era yaweza message ezisoba ne 7 nengamba ani ono. Nageza okubikkula nga mwattu aŋŋamba amannya n'aŋŋamba nga sirikire n'aŋŋamba nti nze mpangalira Saudi Arabia era nga amawulire ge nninawo gannaku olw'ensonga omuntu gwe mbadde mpangaala naye munnansi munnange okuva wano we tuli e Uganda yasobodde okuba nga afa. Obuzibu tabumanyi naye nga yantegezaako nti abadde alina ebitatambula bulungi ne bakama be era nga wabaddewo obukuubagano here and there nga bw'oyinza okuba nga awangaalira eyo osobola okuba nga okkiriziganya nange era nategeeza nti muganda wange oyo Juliana Birungi munnansi wa wano era nga bakadde be teyasobola kuba nga afuna omukisa okuba nga abamubuuza oboolyawo atwandibadde essaawa eno tuwogera amannya ne tubakubira omulanga naye nga ekifaananyi kyo kyolaba y'oyo omugenzi era nga bamusanze wali mu kasasiro. Ono egyantegeezesa yaŋŋambye nti yabadde agenze okuba nga ayiwayo kasasiro omukulu ono gye yamusanze era ne kimukanga nnyo n'asobola okuba nga yabadde tayinaawo era up to now nga tayina gwayinza kuba nga akubira mulanga oba nga owa famire ng'oyo naye nga amaanyi gokka g'ayina oba kitono ky'asobola okukola kwe kujja wano ku internet okusobola okuba nga agamba abantu nga Wonder Boy okulaba nga ensonga zino bazongerayo. N'agamba nti hands ebintu bingi nnyo bye tuyitamu wano naye ekintu ky'okufa si kintu kya muzannyo nnyo era n'agamba nti information eno bw'oba ogifunye gyongereyo era nga njagala okuba nga nkuba omulanga essaawa eno gwe wenna asobola okuba nga omanya famire y'omukyalo oyo gw'olaba ku kifaananyi essaawa eno omugenzi atwandyagadde maama wa at least oba bakitaabe oba baganda oba yenna ayinza okuba nga amanyi ku mayitire ga famire ye asobola okuba nga abategeeza oboolyawo alabike nga addizibwa ku butaka ate agende agalamizibwe ku bijja by'abajjajjaabe. Tetutegeera nnyo nsonga lwaki omuntu ono yafudde olw'ensonga neeyampadde information eno bambi yatidde nnyo n'ansaba amannya mbeere nga withholdinga era n'aŋŋamba ye kitono ky'asobola okwogera kyakubanga tukuba omulanga mwannyinaze abe nga ava eyo. Nayagadde okumubuuza kampani ki eyamutwala n'aŋŋamba nti ekituufu twesanga bwesanzi ku office era gye baatujja okuba nga batuleeta eno era nga information eyo gye njagadde okuba nga nkutuusaako olwaleero. Kale waliwo voice notes zenasobodde okuba nga ndikodinga era nga njagala kuba nga naawe oziwulirizaamu naye nga tukube omulanga tusobole okuba nga bambi famire y'ono etuuka ate emanye ddala kiki ekiriwo. Mawulire gannaku olunaku olwaleero kanzikulizeemu katini naye nga tusabe Katonda y'aba asinga okuba nga atusaasira munnaffe gy'agenze asobole okuba nga afuna obwenkanya ate oboolyawo Katonda amusonyiwe ebyamusobako olunaku olwaleero bwe nzize mawulire gannaku mmeerere. Munayinza okusumbwa naye tulina omwana gwe tulanga wano eno kyembadde nkusaba bambi tutambulizeeko ku message eno tuke kwabwe ekikwatako omwana omuwala bamuyita
Birungi Juliana asangiddwa ng'attibwa olunaku olwaleero nga 24 Oktoba mwalamusanze Muzubala nga bamusse wano Jeddah. Gwe nawe abadde amanyi Birungi Juliana bamutwala okusaba otukkiriza ku famire ye kubanga nabwe tumanya bamusize butuuzi Muzubala naye bambi beeyanziza nnyo obuyambi. Kwasibera nnyabo kansubira oli bulungi mbale nsawo ku buyambi. Waliwo omukyala gwe basudde mu kasasiro wano Jeddah bamuyita Birungi Juliana mufu era gwe nawe nga oli omanyi famire ye nga wali obaddeko naye bwe omanyi mufu yeeragezako kulaba nsobola okufuna ku bifaananyi bye naye omwana mufu. Poliisi tekkiriza kumukuba kifaananyi kyonna. Poliisi eganya okumukuba ekifaananyi kyonna. Ngenda kugezaako ndabe ku baana bo basobodde naye poliisi tekkiriza kukuba kifaananyi kyonna. Tekkiriza kubanga n'abamuzudde babadde si Bannayuganda. Tebamuzudde naye nga mufu. Tumale okuŋŋaanya obujulizi bwonna bukuteere wano eno kubanga tugenda okukola kiyambaye kuba bamutudde kati awo simanyi gye bali gye tugenda simanyi nakikaati simanyi famire mufu bamunoonyeza asobola okuyamba yambe naye nga mufu ali ku kasasiro Saudi Arabia. Omukyala gwe bayita Birungi Juliana oba Birungi Julian bamuse ne basuula ku kasasiro e Saudi Arabia. Mikwano gye gyazudde abadde atwalayo Zubala n'alaba munne omufu ng'ali mu Zubala n'ebimukwatako okutegeera amannya ge. Okuzuula famire ye tambuza ka vidiyo kano tusobole okuzuula famire ye. Zino vidiyo ziba zibayamba ba mikwano. Gugamba oli bulungi naye nkeera bukeera nga weetaagisa obuyambi. Bwe tukola vidiyo zino zibayambako n'okutaasa obulamu bwa bannammwe naye muzita kompite. Tambuza vidiyo tuzuule abali kungobererako eno vidiyo eya Birungi Juliana eyafudde ndaga muntu balaze mu maaso wokka emabega tisirabayo abangamba nti ndaga muntu ebeerako buli kimu ndaga muntu ndaba mu maaso wokka waliwo amannya ago Birungi Juliana nga Munnayuganda ye yafudde naye emabega eraga district biki sirina mabega wandaga muntu ye ndina mu maaso wokka kuba mu comment mulimu abambuuza abangamba nti kundaga muntu kubeerako buli kimu naye ndaga muntu eri mu maaso wokka kyekifaananyi kyensobodde okufuna emabega sifunyeeyo naye ng'eyafudde ye Birungi Juliana yafiiridde wano Saudi Arabia bamulondedde mu Mazubala. Kale mutambuze vidiyo asobole okufuna